Olunaku lw'eggulo olupapula lwa gavumenti lwa New Vision lwafulumiza amawulire nga galaga nti akadde konna Uganda egenda kutwala amagye mu ggwanga lya Mali gakuume emirembe oluvannyuma lw'amawanga gombi okuteeka omukono ku ndagaano y'okukolera wamu okunyweza emirembe. Kino kiddiridde endagaano yateekeddwako emikono wakati wa Uganda ne Mali ku lwokusatu lwa ssabbiiti eno, era mu ndagaano eno amawanga gombi gakukolera wamu okufufugaza obubinja bw'abamukwatamundu n'okusingira ddala mu Mali okutendeka abajaasi wakati w'amawanga gombi okukolagana mu by'obukesi n'ebirala. Uganda ezeetwala amagye mu mawanga ag'enjawulo okuli Congo gye gali akadde kano, Somalia, Central African Republic, South Sudan ne mu mawanga amalala. Wabula bannabyabufuzi ku ludda oluvuganya bagamba nti ku mulundi guno UPDF tesaana kugenda Mali kubanga bannayuganda tebalina kye bafunyeemu emirundi Uganda gye genza okulwanirako amawanga amalala. Wabula muna NRM Fred Bamwine agamba nti Uganda efunyeemu nnyo kubanga bannayuganda bangi bagenze mu mawanga ago ne bafunirayo ddala emirimu. Kuva Sudan byafuna olwetwaze ebbeeyi yakyakyo yakyuka kuva ku sinjiro 6 kutuuka ku sinjiro 15. Omulimi wa Uganda yafunamu n'ekyakatale bukagaziwa omulimi yafunamu n'eggwanga lifunamu. Amyuka President wa People's Progressive Party Saddam Gaira agamba nti abasirikale ba UPDF bangi abagenza okukuuma emirembe mu mawanga ag'enjawulo bamaliza tebalina kye bafunyeemu era ensiimi z'abasirikale nnyingi abakulu bazibulankanyizza. Ekizibu ekiri wano mu Uganda nti ffe kasa abagenza okulwana bo bafunayo ng'abantu. Ti bwe tunaagenda e Congo ne tubbayo embaawo ng'abantu, bwe tunabbayo gold ng'abantu, ekyo kyekizibu ekiri mu kudeployinga. Era ffe kye tuvumirira. Ssaabawandiisi wa Jema Muhammad Kateregga agamba nti kyamu nnyo Uganda okutandika okuyamba ku mawanga amalala nga bannayuganda mu bitundu bingi basula kutebuukye era abamu bafiiriddwa n'obulamu bwabwe. Ebitundu byaffe ebimu nabyo tebiri bulungi mu butebenkevu, insecurity egenda eraisinga, abantu babakuba bupeeva, abantu babatta mu ngeri emu endala. Nga bannayuganda oyinza okufunamu omutima ogwenyikira bulanga ogenza okutaasa muliraano ate nga wano wakyaliwo ebintu ebitatambula bulungi. Fred Bamwine agamba nti Uganda okugenda e Mali kyakwongera okunyweza obwasseruganda wakati w'amawanga gombi era kyakutumbula emirembe ku ssemazinga wa Afrika. Zino entalo zonna zimulaba mu Afrika si ntalo zaffe nga Baafrika. Entalo ezo zirina abazivugirira abataagala Afrika ebeere bumu kubanga bakimanyi nti olunaku lukyali mu Afrika nga ntebenkevu nga teri mu ntalo nga tekyagula mundu zaabwe nga kafuusa akatale kamu abazungu baliba nga bafukamidde. Omwogezi w'eggye ly'eggwanga Brigadier General Felix Kulaije awakanyizza eky'okutwala amagye Mali n'agamba nti bagenda kukolagana bukolaganyi mu nsonga za byakwerinda. Entegeeragana eyakoleddwa wakati wa Uganda ne Mali twatedde endagaano ku nkolagana mu byokwerinda. Nkolagana na enkolagana si kye kimu n'okudiployinga amagye. So kyekyabaddewo tetugenda kuteeka amagye Mali wabula twatandise enkolagana wakati w'eggwanga lya Mali n'erya Uganda mu byokwerinda. Paul Siano Mukibi, BBSKATI, Ageesigika.